wano bayitawo Bukasa wetuli. Eno ye Bukasa Trading Center nga bw'ogiraba mu Uganda. Eno ye Bukasa Trading Center erigwe mu Uganda ali naffe. Bob! Muna Uganda embera egenda maaso kwetu Mr. President Officer, you cannot believe it. You cannot behave in such an illegal way. You are supposed to President bamu blockinze bano golaba oyo yakuliddemu kubanga a blockinga Mr. President. Which one and which one? Yes. Masinya. There. This one. Kaseera kano ekkubo libulookingiddwa Mr. President wabadde alina okubanga ayita uno wano waali agezaako okubanga ababuuza kiki ekigenda mu maaso naye bonna bakyemagaza. Eno y'embeera egenda mu maaso. Tubadde twolekera bitundu bya Lwengo naye ekkubo bali bulookinze mu Uganda gwe ali naffe ku mukutu ogwa One UG Media. Wenjogerera emotoka ziri mu kukyuka batulemesezza okuba nga tuyingira oba kugenda ku venue ey'okubiri. Embeera bwetyo bwegenda mu maaso. Emotoka zonna ziraba ziri mu kukyuka. Emotoka ziri mu kukyuka nga bw'oziraba gwe Munnayuganda ali naffe. Yes, ye Mr. President. Emotoka ya Mr. President eyo nga bw'ogiraba mu Kiganda mujenyi. Bye, soko be. Kumyatane byonna bigenda kuggwawo bajja bikubanga bibatiza. Bana embeera tuli mu nsiko. Mr. President blockingiddwa nga bw'olaba. So Mr. President ali wano kakati embeera egenda mu maaso. More than 5 times. I will once again read for you this. This is an act that was passed in 2019. The act provides that any public officer
who individually or in association with others violate or participate in the violation of a person's right of freedom shall be held personally liable. Even if the state is also vicariously liable, that person is going to be personally liable. I thought as an officer of the law I should remind you of that. But also, the Presidential Elections Act provides that the presidential candidate shall be allowed to campaign in any part of the country. According to the Electoral Commission, I am supposed to be campaigning here. I'm supposed to be campaigning in Munyangabo, where you blocked me from. I'm supposed to be campaigning in Kabarole, where you blocked me from. And I requested you that because time is running out, yembere genda maaso bablokinze kubo abasirikale babo nga bolaba abali ku mukutu gwa 11 UG yembere genda maaso mu kaseera kano erikwe mu Uganda awuliriza nawe alaba. Why are you blocking the road? You should be ashamed, Mr. Simon Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, Mr. Yakagaba, the head of the police, and you, Frank Meadows. You should be ashamed of yourself. I am a presidential candidate. I'm supposed to be campaigning. Why are you breaking the law? Why are you acting with impunity? I'm supposed to campaign everywhere. I'm supposed to campaign in Amuru and in Elego. Elego is in Amuru. The regime is scared because they know we have a lot of support there. Okay? And they're planting people who I don't know. They're planting people who I don't know. I am the candidate. I'm supposed to be campaigning. I am supposed to be campaigning in a level. Okay? Right now the police is choosing for me people. The police is choosing for me people to speak for me. I am here to speak for myself. Kubo ligaddwa nga bolaba okweyongera mu bitunde eby'eregu. Yes, yembere genda maaso mu Uganda ali ku mukutu ogwa 11 UG Media. Nze musajja wa Kabaka okusinzira mu bitundu eby'eregu embeera bwetyo bwegenda maaso. Mr. President ali mu babuuza lwaki bagezako kubanga bamuziyiza okugenda walina okuba nga abeera. Eyo yembeera egenda maaso. Poliisi k'oteeka amagye bangi ddala. You can imagine the shamelessness. You can imagine the impunity. You can imagine the double standard. You can imagine the injustice. Now, is this a democratic election? Is this democracy? Why are you blocking us from campaigning where we're supposed to be campaigning? Muna Uganda ndaba njagala nkusikire oyogolaba eri awasemba ye afande mukiibi awasemba eri njagala obale okuva ku traffic okuva ku motoka ejo labe yakamataala deni bala omu babiri basatu bana batano omukaaga atunudde emabega atukubye omugongo yafande mukiibi uyo kuba bwetunulira emotoka eri mu kwaka oba firuda oba bagiyita biki oyo ye mukiibi muna Uganda batuganya okuba nga tweyongerayo bablokinze kubo bataddewo embeera y'obunkenke eri gwe yenna ali ku mukutu ogwa 11 UG. President ali basaba mu mirembe muggulewo ekkubo tweyongereyo naye bakyeremye. Bwe banaamala nti Kyagulanyi akuba enkuŋŋaana mu budde nga buweddeyo kumbe bamuziyiza okutuukira ku venue mu budde bw'alina okuba ng'atuukiramu. All police officers, all the DPCs and all senior police officers, they come from one place and they're using you to commit wrongs. And at the end of the day, it is you that is going to pay for the wrongs that you are doing.
It is the same police officer that has been following us all over the country. We are supposed to campaign in a level. The chairperson of the Muchibi huyo yokola bali mu kutambula jja agenda kubeerawo. Okulonda temuvaawo. Omala okulonda tovaawo. Omala okulonda tovaawo. Era tukakume. Abasabe mitijjamu gobalima. Sese kubere nolono. Temukola nage sikola. Sending goons to come with sticks and beat innocent citizens who have not done anything to you. How do you sleep at night? Young brothers, how do you sleep at night? Protecting the stolen gains of one man, one old man that is making these slaves in uniform. Tuzzeemu okusanga load block endala kyokka nga akaseera mpawo kagogenda ku venue. Tuulayo akaseera katono nnyo okuba nga tutuuka ku venue tusanze load block endala. Ali ku 1 UG Media embeera bweti bweri abasajja be bamu abatulemesezza eri olwatukwasiza mu kikubo eky'ettaka bo ne bavuga straight ne bajja ne batutayiza n'eno kyokka nga wano we tuli ne veni tugirengera naye bagamba teri muntu akkirizibwa kujja ne bwotunula eri awasemba bakulaga nti ekkubo balizibye teri bantu basala bajja eno nga olaba eri baba abantu ezo emmotoka zizafande mu kiibi zisibidde abantu eri we wali veni kyokka jeni waliwo na zino zolengera zino eziri wano. Ali ku 1 UG Media embeera bwetyo bweri abasajja baagala tumaleko olunaku lulamba nga tutambula butambuzi naye waayi lwaki bakola ebintu weebiti amazima ddala lwaki bakola ebintu weebiti embeera bwetyo bwegenda mu maaso ga Munnayuganda. Ali ku 1 UG Media tuzzeemu okusanga ekibulooka ekirala kyokka nga kinyana mpindi ne veni tugirengera ne veni erengerekeka abasajja bazzeemu okuba nga bagala ekkubo baabo bayitirivu ddala
bw'atyo pulezidenti ali mu kuubirako abantu be ab'ekitundu kino. Tuli oyamu, ono ye oyamu mu kaseera kana bali ku mukutu. Embeera egenda maaso, tunatera okutuuka ku venue ey'okubiri. Bwatyo Mr. President asitopinzeemu abantu be basooke bagenda wali venue. Tuzzeemu okusanga load block endala kyokka nga akaseera mpawo kagogenda ku venue. Tuulayo akaseera katono nnyo okuba nga tutuuka ku venue tusanze road block endala. Ali ku 1 UG Media, embeera bweti bweri, abasajja be bamu abatulemesezza eri olwatukwasiza mu kikubo eky'ettaka bo ne bavuga straight ne bajja ne batutayiza n'eno.
kyokka nga wano we tuli ne veni tugirengera naye bagamba teri muntu akkirizibwa kujja ne bwotunula eri awasemba bakulaga nti ekkubo balizibye teri bantu basala bajjeno nga olaba eri baba abantu ezo emmotoka zizafande mu kiibi zisibidde abantu eri we wali veni kyokka then waliwo na zino zolengera zino eziri wano ali ku wanu Yugimedia embeera bwetyo bweri abasajja baagala tumaleko olunaku lulamba nga tutambula butambuzi naye waayi lwaki bakola ebintu weebiti amazima ddala lwaki bakola ebintu weebiti embeera bwetyo bwegenda mu maaso ga Munnayuganda ali ku wanu Yugimedia tuzzeemu okusanga ekibulooka ekirala kyokka nga Kinyana Mpindi ne veni tugirengera ne veni erengerekeka abasajja bazzeemu okuba nga bagala ekkubo baabo bayitirivu ddala
Tugende. Tuli mu kibuga lya Ntonde, twolekera Rakai District. Kale eyo yembeera egenda maaso amakya g'olunaku lwaleero. Lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'okubiri. Nze musajja wa Kabaka asinzira mu bitundu eby'erya Ntonde. N'embeera bw'eti bw'egenda maaso mu kaseera kano tuli wabweru owa hotel Mr. President yasuze nga boolaba eno yembeera ekedde gwe munnayuganda ali naffe amakya g'olunaku olwaleero. Twolekera bitundu bya Rakai so naye nga kino ekiri wano bali wabweru wa hotel Mr. President wasuze. Buli muntu gw'olaba ebyaddala musanyufu ddala asinga kuba na ssanyu gwe munnayuganda ali naffe. Eno yembeera egenda maaso. Tunafuna sala yimirira totambula kola ki yikola ki tetwesindika tuli ba mirembe president atulaba right yimirira waliko omukono koyimiridde waliko omukono naye kyoyimiridde kati twesindika right katabira jangu twesala power. A'udhu billahi minash shaitanir kakati eyo ye party eyange ye party y'abasenyonyi. Okwo gwe mulimu gw'abano bannasolo, gwe mulimu gw'abalubongoya, gwe mulimu gwaffe abakulembeze, yeyo party yaffe. Kakati njagala musirikirire mwe mbabuulire party yammwe. Njagala musirikire mwe mbabuulire ki? Kubanga baganda bange guno omulimu si gwange nzeka, guno omulimu gwaffe. Njagala mumpulirize ate mumpulirize bulungi. Ekisooka baganda bange, kino kye tulimu ku mulundi guno bakiyita protest vote. Protest vote ekola etya? Buno obuwagizi Manyone small size big brainy. Onobogolo kinamoga okugema okola. Embeera egenda maaso munnayuganda oluvannyuma lw'ekitundu kino okubanga kironze era results zivuddeyo nga omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga simulala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akalulu akawuuse buva era abantu batandikiddewo okuba nga basagambiza. Ye vibe egenda maaso nga boolaba eriggwe ali ku mukutu ogwa One YouTube Media. Ekyo kye kigenda mu maaso, okusagambiza kutandise
Mr. President yabategeeza nti bokakasa nti tuwangudde tandikirawo okusagambiza. Eyo y'embeera abantu batandise okubanga basagambiza wano. Tuli ku Mityana Road agwe Munnayuganda era ndi mu kuvaawo wano ŋŋendako mu bitundu ebyekyengera ndaba embeera naye nga essanyu litandise. Batandise okubanga bajaganya. Eyo y'embeera egenda mu maaso. Sofa betwakafunawo Mr. Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa 1 UG, pulezidenti w'omugoberezi wange, amazima gali nti vibe ku vibe. Eyo y'embeera egenda mu maaso. Gwe Munnayuganda n'abagambye beerako tugenda kutambula fena netiwaka weekomerawo manya bino by'obadde osubwa oba by'osubiddwa. Ffe ng'omukuto gwa 1 tujja kuba nga tubirina butereevu nsonga ku nsonga, paati ku paati na buli kigenda mu maaso kyonna. Weekumire ku 1 gwata subscribinganga gwata following account eno sobola okuba nga tutambula. Eno y'embeera egenda mu maaso. Kujja mu maaso mpaka nga Museveni agwire. Olutalo nga luwedde tuliyambale gule. Olutalo nga luwedde tuliyambale gule. Tulizimbayo tuliyambala engulezi masamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambale gule. Tulizimba Uganda empya. Rest in peace our brother Mr. Chokero. Omanyi abo abasajja baagala tubeere nga tunakuwala, naye Museveni twamugamba ne bw'anaatutta ne bw'anaatusiba ne bwe banaatugalira amakubo tujja kumulwanyisa, naye nga bwe tusimayiringa kuba ffe tuli bavuga. Guys, breaking news, tambuza video. Eno embeera gy'olaba ngenda kugaziya. Njagala weetegereze akakuba ako k'olaba. Njagala weetegereze nga bwe nkusikira. Abo abantu b'ensika eyo ly'ekkubo mwe tufulumye eno nga bw'olaba. Baba abantu bonna bagaaniddwa. Abasajja bali mu kugezaako kubanga bagoba abaana. Ebimotoka ebyokwerinda bingi ddala nga bw'olaba. Njagala olaba abantu gye babunye emiwabo. Baba abantu gye babunye emiwabo bali wala ddala. Bwatyo Mr. President abagambe sigenda kuvaawo muta abantu. Baana bangi ddala nga bw'olaba lwakuba kisozi kyambuka nga bw'okiraba. Ebimotoka biibyo bituweetiiye nga bw'olaba ebigenda mu maaso byebyo. Muganda wange Munnayuganda ali ku mukuto gwa 1 UG. Lengera abantu bayitirivu bonna babunyedde emiwabo. Njagala weetegereze. Lengera abantu gye bali babunyedde emiwabo. Abakulu kyokka ekisinga okwewunyisa poliisi weetadde road block obali mukwata laba omwala oguli wansi wano. Lengera omwala oguli wansi wano kitegeeza nti kyangu nnyo omwana okuseetuka n'ava waggulu n'agwa mu guno omala. Anti bya bitandise amasasi ya gaasi bitandise. Abaana bakumya omuliro bitandise. Ulira bitandise kati bakwata kifuba kati babakwata kifuba. Embeera bwetyo bwegenda mu otegula biki wamma. Embeera bwetyo bwekyali nga bweraba nga bwetegereza. Embeera bwetyo bweri. Nze 1 UG okuweereza poliisi mu byambalo ebyenjawulo. Koteeka ababakomera, koteeka amagye poliisi n'ebisigadde. Olunaku olwaliro buli wokuba eriiso we liri. Buli wokuba eriiso y'embeera egenda mu maaso. Munnayuganda ali naffe naye ng'abantu bo basanyufu ddala. Bagezaako okuba nga baniriza omukulembeze waabwe His Excellency
Robert Kyagulanyi Ssentamu wuuyo n'abawuubirako yembeera egenda mu maaso Munnayuganda abantu bo basanyufu okukamala amazzi wow NRM wuuyo akimye fulaga y'eggwanga erya Uganda ayambadde likabanga libiibyo eyembeera egenda mu maaso Munnayuganda olunaku olwaleero mu bitundu gye tuli ebyokwerinda bingi ddala era osobola okugamba oba aliwo ekigenda mu maaso olunaku olwaleero oyo ye pulezidenti wange nzikiriza nti naawe ye pulezidenti ali mu kugabira abantu b'ebbendera Mr. President ali mu kugabira abantu b'ebbendera baziyayanira abali mu ngoye eza yero abali mu ngoye eza yero abali mu ki bonna baagala bendera wuuyo ali mu bagabira bendera ali mu bagabira bendera era bwe tubegenda mu maaso Why are you knocking me? I'm a journalist and you're knocking me. You don't fuck with me. Huyo babo sajja wewe ddembe buno Let me even take off my glasses. bambi tunuulira pulezidenti waffe omusajja talina kamwenyumwenyu konna I am going to use very few minutes, so I request you to listen to me. For those that don't know me, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Make sure my microphone is clear and it can go through this machine. My brothers and sisters, I know bakola ki biki ebyo by'oyita mu kacupa ayamba kutya gaasi watabudde kiraki ntabuddemu kemiko gye bayita baking powder bikola oba nedda bikolera ddala kale tweyanziza tolina kyowulira ndi wana amaaso gambalagala yali yajjajja Munnayuganda weeraliikirire ku ggwanga lyo Uganda kubanga mu kaseera kano mu bitundu ebyo nno yajje tuli atukitegeddeko nti abantu bonna abasinga okwamba abambaziddwa engoye zino zolaba eza NRM ngenda okulaga ebifaananyi ebyenjawulo basibe abavudde mu makomera ag'enjawulo kyova olaba era bw'olaba videos ojja kulaba abasirikale aba prisons nga bangi bo mulimu ogwabo ogubatadde wano kubanga bakuuma abantu baabwe abo okutabaako omu akola ki agenda eggwanga Uganda awo werituuse Munnayuganda gwe atulaba kankulageko wano emabega wakuba ndi wabi simanyi naye osobola okwetegereza ojja kulaba nange onatwekiise baabo njagala wetegereze aba prison bangi
aba prison bangi. Chuka mubere mu maaso. Mami, go out. So, genda. Babo nga walaba. Abasirikale ba prison babo. Balaba abasirikale ba prison bangi. Tambula bangi ddala. Ati buli gola batutegeddeko era wetegereza abantu bana bambadde shati za NRM. Abasirikale tebalina nviiri okulaga akabonero nti kituufu. Bana abantu basibe bajje basibe mu prison. Ne bana Uganda government. Chovola banga abati wetegereza anonya. Yes. Njagala wetegereze kiri wano. Wetegereza omukyalo ono atuyanya bali mu yero banoonya basibe baabwe nga olaba bangi nnyo gwe muna Uganda agenda mu maaso. Ebyo ebyo biri munda mu ggwanga lya Uganda bitundu bya Noya abasibe bavudde mu prisons ne babambaza esaati z'ekibiina ekya NRM bali mu kukola fulizo ku bannayuganda. Now, I want the journalists to look. Guns are covering their faces and are protected by the military. Now you, the security given to me by the Electoral Commission, I'm going to move by myself. Okay? All by myself. Yes. So, we are here to campaign. Please proceed. bwetutyo bwetuyingidde Fort Potro gwe munnayuganda ali ku mukutu ogwa 11 UG Media.